بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين abampuliriza kano kaffe tugende nako kaffe ffenna kubanga kajja tugasa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi Tabarani gye yafulumya, yagamba nga atulagira atugamba nti birru abaakum, muyise bulungi bakadde bammwe, muyise bulungi bakadde bammwe, tabarrukum abnaakum, nammwe batabani bammwe bajja kubayisa bulungi, waifu ate mubeere n'ensonyi, taifu nisaaukum, nammwe bakyala bammwe bajja kuba n'ensonyi. Kikyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yali atuyigiriza, oba kikyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yali atugamba, oba kikyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yali atwewaza. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama first of all yalagira n'atugamba nti birru abaakum, eyo amru, kiragiro kitukakatako buli muntu yenna okuyisa obulungi bakadde be, kubanga mukadde oyo yaliko ejja naayo, ate era yaliko n'okwesiimako mu nsi. Ng'oyagala ebintu byo birongooke, yisa bulungi bakadde bo, kitaawo ne maamawo. Ate sookera ddala maama, kuba ye yamwogera emirundi 3 ogwokuna n'alyoka agamba taata. Birru abaakum, bwe munaaba mukoze bwe mutyo nammwe natija feedback, amagoba ge mugenda okujjamu, tabarrukum abnaukum, nammwe batabani bammwe, abaana bammwe bajja kubayisa bulungi. Omuzadde oyinza okumusanga ng'akaaba, abaana tebampulira, abaana bali bwe bati, abaana bali bwe bati, naye ng'obuzibu yeerabidde nti naye bakadde be yabayisa bubi, naye bakadde be teyabakwata bulungi, kubanga kadati dunya ntakuna darul jaza, ensi eno gye mulaba yabulako okubeera nti Mungu subhanahu wa ta'ala mwatusasulira. Ensi eno yabulako kata Mungu subhanahu wa ta'ala atusasulire mu yo. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti waifu, mubeere n'ensonyi, taifu nisaaukum, nammwe bakyala bammwe bajja kuba n'ensonyi. Bw'obanga bwejajaamya oyitaayita gy'oyiseeyise, manya ne mukyalawo kyaliko. Ate ennaku zino waliwo okuwoowa kwakiyita mu lujja, oyo kwe bayita baadaasuli. Baadaasuli ayinza okuba nga ajjuzza obulombolomo, naye waliwo bino bye tukola nti olw'okuba wafunye ku busente weebuzaabuza nti toyagala kwenda, n'oyita n'opalappalanya nga seka jangu wano tuwe, seka jangu tuwowe, n'olimba n'okulimba nti bazadde b'omuwala tebaliiyo oba biki, n'oteekamu embeera era okutuusa imaamu mbu yeetikkwa mulimu ogwo, n'olimba. Naye bw'obanga okola enkola efaanako bwetyo, manya ne mukyalawo naye ekyo kyalina okukola. Waifu taifu nisaaukum, bemwe mwagala bakyala bammwe babeere bansonyi, nga tebagenda eri basajja balala, teboogera na basajja balala, nammwe kye muteekeddwa okukola baganda bammwe ab'ebitiibwa. Tusaba subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo.